asimbiddwa mu kkooti e Makindye n'aggulwako emisango 8 egy'okuusa ku by'okulebula n'okufulumya amawulire ag'obulimba ku bakozi ba gavumenti ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Mu kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Basimera Sarah, oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka lutegeezezza nti omuwawaabirwa wakati w'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ne mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'asinziira mu bitundu by'omu Kampala yakozesa akawunta ya TikTok ye eri mu mannya ga TV10 gano mazima n'ateekako obubaka obugamba nti Anti Nomugisha Muhaire amyuka kaliisoliiso wa gavumenti nti yasaba enguzi era n'agifuna ya bukadde 200 okuva eri yinjiniya wa disitulikiti y'e Kabong aleme okuyimiriza omulimu ogw'okukola oluguudo. yawa enguzi ya bukadde 200 ngajiwa omukyala Anti Nomugisha Muhaire ono yamyuka kaliisoliiso wa gavumenti okusobola okutaggalawo road construction project ekitali kituufu. Ono era avunaaniddwa omusango omulala ogw'okubunyisa obubaka ku mukutu gwe ogwa TikTok mu mannya ga TV10 okuyita mu puroguramu gano mazima obwali bulaga ng'amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Anti Nomugisha Muhaire ng'omubbi ow'ebifo eby'entobazi. Kigambibwa nti bwe bawadde ensava wakati w'omwezi ogwa July 2025 ne August 2025 mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano ng'okozesa omutimbagano ku akawunti ya TikTok TV10 gano mazima wasaasaanya obubaka nti Anti Nomugisha Muhaire ngono yamyuka kaliisoliiso wa gavumenti nti mubbi wa ntobazi. Lubowa era avunaaniddwa omusango gwa Kalebule nga kigambibwa nti yawaayiriza Kakooza Savio Ntensibe, Director wa Ombudsman Affairs mu yafeesi ya kaliisoliiso nga bwe yafuna enguzi obukadde bwa Uganda 200 mu linnya ly'omumyuka wa kaliisoliiso Anti Nomugisha Muhaire obutayimiriza kukola luguudo mu disitulikiti y'e Kabong so ng'era asomeddwa n'omusango gw'okwogera ebya Swakaba ku yinjini owa disitulikiti y'e Kabong nga bwe yawaayo ekyoja mu miro ekyo eri Nomugisha so ng'era Lubowa avunaaniddwa ogw'okuweereza ku mutimbagano nga tasoose kufuna lukusa okuva mu kakiiko ak'ebyempuliziganya mu ggwanga aka Uganda Communications Commission. Kampala City wa operatinga ng'obaddukanya TV10 gano mazima nga tolina license ekuweereddwa Uganda Communications Commission. Ono emisango gyonna agyegaanye era kkooti n'emusindika ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa nga 23 omwezi guno omwaka guno gwe tulimu. Yagamba bamaliriza okunoonyereza musango guno era beetegefu okugenda mu maaso n'okubuulirwa era asabye kkooti ebakkirize babeere nga bakusaatinga. Kinajjukirwa nga Lubowa era alina emisango emirala egyekuusa ku kukozesa obubi omutimbagano mu kkooti eya Utilities and Wildlife e Makindye. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.